تذكر دائما علاقة العقل واللسان قبل الكلام ojjukiranga nnyo nga tonnaba kwogera kigambo kyonna ekirungi newane nkyagenda kwogera ku kiyitibwa ebigambo oba ekiyitibwa olulimi inshallah mu jjuma naye ojjukiranga nnyo enkolagana y'obwongo n'olulimi nga tonnabako kintu kyonna kyoyogera sooka ojjukire enkolagana yaki y'obwongo naki ne malambuza ekibuzo twama nkolagana ki buli mwampa ansa ye kumwe abali wana balungi ninange ansa nekiye nkola ki nga tonnaba kwogera ku mbeera zonna ku nsonga yonna ku kintu kyonna jjukiranga nnyo enkolagana y'obwongo naki omubaka sallallahu alaihi wasallam yakolako ekiramu ku sahaba omu nga kiri mbigambo nnyukuta ziringa 3 yanga nti kufu alaika hadha ekyokusatu yakyogera yakwatako obukwasi yatasabulaza ati yamugaa nti kuuma kino mukitegedde kuuma ki atasikirize kukuuma na kujjukira nkolagana ya bwongo na lulimi buyinza okukya ku makya ng'ogamba nti kale singa nkolagana kiki balina enkolagana ya sides ennungi neki ennungi neki enkolagana embi gye masokerako bansokere ku nnungi lwaki mwagala okusokera ku bibi sokere ku nnungi enkolagana ennungi wakati w'obwongo n'olulimi tisinga olulimi lwogera ekituufu bakugamba nti otegeera mukitegedde eyo nkolagana ki kati embi givuunule saba allah sasiri ya rabbu tituwedde mugamba abasiraamu kiwedde enkolagana ennungi ku bwongo n'olulimi singa olulimi lwogera ekituufu bagamba nti omusajja oyo akola ki niwe mbeera mu miitingi nga mutudde olulimi lwogera ensonga nga ntuufu nti omusajja oyo ategeera wallahi alese ki naye singa olulimi lwogera ekifu bagamba batya talina ki njabawo ekigambo kya Imam Malik inshallah juddako ng'akomeje ku nsonga eyo kasita olulimi lwogera ekifu badda ku bwongo talina ki kasita olulimi lwogera ekituufu badda ku bwongo akola ki kati simanyi kyoli ku byonna wabula ekiyinza okukuyamba buli lwoba ogenda okwogera sooka ojjukire enkolagana ziremeka saba allah tumalire ya rabbu